ate buli omu ali bulungi kamera nsula akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi badde ogamba kiwamma banaye muli bulungi ndina muzeyi kagatto sokolanga Solange banaye Solange ye sirapu emanyibwa nga Solange women's syrup lyeddagala eriziiza abakazi okulumwa nga bali mu periods zaabwe mu nnaku z'abakyala abamu babadde bateekako ne kanula n'osanga oli nti endira zinnuma enseke zinnuma wowe ne babawa n'ebitanda Solange women's syrup lyeddagala lyokka omukazi mwatajja kwejjusiza mu nnaku zaabwe Premium Arcade awo wakati wa Nana Arcade kossa ne Pentagon Premium Arcade weeri Irene ku level 2 Room 41U asuubuza Nigina omulungi aliko ne Yebo abamu kati mumuyita Yebo beera ng'ate ogendawo gwe omusuubuzi obeere nga osuubulaawo Mimi's Glamour obukaaya weebuli basuubuza obukaaya kossa okubeera nga batunda perfumes ennungi beera ng'era naawe oyitawo ne Scented Candles mwabali mu mukwano naawe omukyala ayagala ebintu ebirungi Scented Candles bategeeza candles ezirimu obwoowo era nga batunda ne kalifuwa omulungi perfume okwo ke tugambye ne batunda n'engoye ezolekera kuba naye tugenda mu Eid al-Adha enaatera jangu ogulire mukyala waffe mukyala w'abandi ekintu ky'anaabajambala ku lunaku olwo ne bagamba nti ono mwana waabwe ani ava kusala enviiri wangi bansalira mu ndeeba wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia akoze Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwe kyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa buli katulyawo akanyigira ddala ne kastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okuva emotoka tubalani abalina emmotoka ez'akabi labo genda mu ba Alika Rentals balina emmotoka eza luxury ez'akabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jibu balina BMW balina Audi buli mmotoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo gw'egwawa osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-277 Alika Rentals. Rent, explore, experience. Ewani wajjule mukazi yakusala Jole wa myaka emeka ali myaka nga 43 omukwana tofaayo omanyi gwe nkumanyi ku bakazi abakulu nga bwe nakwanani ntandiko mmenyamenya neteekamu tenze ndi muwala wo kujja ng'oli musiru kakati awo kyesagala osiriwale nnyoko kitaawo bonna be yabeera baba yafuna gwogaba nti alhamdulillah kasita yajjamu maama wange alhamdulillah taata wange afune kale Tanzanian friend yeah I love you yeah natositudde akanyiriro abaana bagambye olubuto yakabeera nalw'emyaka 2 nga siruzaala mbwa mmwe nedda baleke so daddy wanjidia njagala okuwa munnange olugambo twafunye embega mu ggwanga ne mu industry bujjo tulina mbega Abdumulasi yali muyeekera Abdumulasi yali muyeekera d Abdumulasi munnange yali muyeekera mu mwaka ki bayeekera bakyabakkiriza kuba Abdumulasi mwana muto bakkiriza bayeekera Anna gundi yajije Shalom omanyi Shalom yamukyaziza Abdumulasi Shalom akyaza Abdumulasi nga Abdumulasi agamba yasoka kuba muyeekera nga ayina n'emmundu ng'ekimulese abega bayimbi mu mwaka ki Kyovola yatambulanga n'aba UPDF bwe tuba omanyi omonze ndi musajja ate emiti byombi mbigwamu mbu yali mbega ng'ate muyeekera era yakubako emmundu yali muyeekera mu mwaka ki gwe njagala atubuulire yali mbega mu magye ki mu buyeekera ki yali mbega ng'abegera gavumenti eno eriko ng'abega bayimbi ate n'abeera omuyeekera ng'ateyasooka kuba muyeekera bwe yavaayo ne bamuwa omulimu gw'okubega abayimbi Abdumulasi ngendo mulaba nga mwana muto 1980 nga mu 9 ate yabeera ddi omuyeekera kaali kaana katonga baline waliwo ne ka Abdul Majid Nsubuga nga waliwo baline n'akaana akalala bakayita Nakalanda
waliwo akaana akalala ne mama Teddy bwamala okusala enviri ate era asigala kubira ono Teddy kati angambye ali munde njogera naye yogera naye ale kakati mmaliriza wano nzijaawo straight mmaliriza wano katono amweni kamera nash omukwano gunyuma bwe guba gutandika sawe gukula gumanya okubowamu bwegomekiriza omukwano lubanga luyimba bamanyi okumanya omukwano omuntu gw'oyagala bwe bamwagala abalaba batandika n'okulumwa ne bakayita akajanja naawe bw'oyagala ng'owadde omwagalidde dakiika 2 kola akajanja kyovanze Baby namwagalira dakiika 2 ne namwagala naye talina wadde okulaba woofuse era kati oyo akajanja naye akajanja wamwagala naffe ne twetamu kati mbadde kugamba ekintu twagattako n'akaana zaavuga kizito 1986 lwajja Abdumulasi gundi ajja 94 Abdumulasi yajja 93 n'atandikiriza okuyimba nga ajja mu peaking guitarists ajjeewo akasajja nga yali mwana muto nnyo nga n'abaali bakadoogo bonna lwate baali bakuze kati ye simanyi we yabeerera mu buyeekera ate simanyi n'amala n'agamba Vincent Segawa yalogooli kati Vincent Segawa yamulogoolwa eddoboozi lye Abdumulasi ne Vincent Segawa niye asinze eddoboozi eddungi ng'angamba kati nze nali omu ku bagundi mu music Segawa eddoboozi lye tolyepankako awo wagambira ye we yamulogera yali ayimba luyimba kisegondi Abdumulasi kubanga Segawa alina ennyimba esoba 30 nga nnungi zonna zitunda swimming pool yagenda oduyimba nga Segawa alina oluyimba olwali lukutte wansi ne waggulu olwayitibwa nga kasisiri twakakooye kakati ayimba sisiri twakakooye mutuyimbira obuyimba obulala tumayita abayimbi abakugubiri ebikadde twabikooye kakati goni we yayimbira nja kusiba farm ngenda kusiba faamu ey'abakazi nteekako ne ssenyenge Segawa yali alina oluyimba olwali lukyasinza obukambwe ennyo mu Uganda olwatambuza abantu akanagidagi abakazi mbaagala mwe yagambira ndi ye mukazi we bwaddayo eka omulwadde we bw'amukuba empisa amugamba nti akayisa akamu kuba kumuginya amukuba ku makya mu ttuntu n'ekiro nga nalwo lutinse nga lwakabi nnyo bonna bo lwagadde nja zibalitirako mbadde njagala nnyo omanyi abantu abamu Abdumulasi oba abadde anoonya comeback is looking for a comeback naye ate utuyite yayimba ddi ya Abdumulasi ayimbye awo 93 kutandika 93 ngamba oyirayo we yayimba ne mugaa nti ayimbye anti ku faamu nja kusiba faamu zennyimba ezaamuwanika ne swimming pool kati tewaliiwo nnyo ki talina Vincent Segawa okujjako nga naye aba ate kakati kifaanana ng'olwaleero Ronaldo n'ava eri ajja aluga omwana asambira mu gyebika baleme tusirwalirako ate kutuuka ku ekyo kati bw'osobola okusanga bano abaana abasamba ku national team kati abali gindi Spain ng'alwanagana n'abasamba mu gy'amasaza okujja ngo abaako kikyamu Vincent Segawa yali wanjawulo nnyo Vincent Segawa levo ye yali atambulira ku levo y'abakafeero nga bayolekedde buli kyayimba bwakuyimbira yayimba olwo oluyimba nswanjiri oyo ayirwo ne luno olw'emikwano n'agira emikwano nagimaze egy'emikwano mulimu abamu nsi balungi kale gwe oba olinayo oluyimba omuntu ayinza atya okuyimba oluyimba nga Nabiddo kati omale okuyimba ezo ennyimba omale okuyimba ennyimba ngezi ate olwoga atandika kiputegeya asobola okuloga omwana atandise okubambaga okwavula nti ojja kunsinga okudduka so gwe okigaana Segawa talogangako emanyi ebintu ebimu n'abamu tubagira mu tutye kati zayinza okuligamba nti nze nno abantu batiisatiisa kubanga ava kyaggwe naye nga n'akalogo akamu ne bw'omugamba nti kale nga taliiko n'akawewo n'omuntu gwe mmanyi atiisatiisa abantu nja kuloga naye bamufululira lwe baalaga ebifaananyi bye ng'ali bwereere n'abagamba nja baloga ne bongerayo 3 n'abagamba nja baloga n'abagamba tulina ebifaananyi bya myezi 3 n'abayita ne bateesa ne babijjayo nga luli yabagambye baloga
So abantu batukubisa nnyo nanka n'ebifo gye bakola ki kati oli ayinza okugamba nze nva kubawala kata nzova ozanyirako waliwo omuvule oba tokimanyi nti waliwo omuvule ogwamira abagole n'omutya n'otaddayo kumunyegako naye fe abamumanyi okikuba luyi kale kakali naye ayinza obatiisizaawo nze emyaka kati ambuulire mwaka kuba yagendanga okujja gye yali atunda music Abdulmunazi nga music amutunda yali ayimba na gurupu ya Kasajja nze nasooka okuba manager waabwe nendekawo Patrick neŋŋenda nenkola ebira nenzira ku FM studio gye yansanga ng'aleese alowooza oba baafu anti abantu balogenda ne balowooza nti abantu baweddemu nga bw'olaba kati oli ng'abadde abalimba alinza obanyumiza olutalo olina aliisa patapatu olina abaliisa naye ng'abaaliwo weetuli nti bwe wabaayo kalajje tumulabeko yeresa n'alama kugamba kujja kufa obutategeera oli nagamba yali abantu emiramu nanka n'agiteeka mu firiji ng'oluguudo okulwambukamu obwambusi olugenda ku president's office ku maka baaluteekamu ebyuma naye gwe bakukkiriza n'obiyitako n'ogenda oyingira ne mumaka ne mu ffumbiro n'oggula firiji ffe tebakyatulimba ebyo bya kisiru so Abdulmulasi taddamu kulimba ayagala ndowooza kukomawo mu music ajje tumubuulire engeri gy'ajja okuddamu n'ennyimba z'alina oyimbira abantu kuba naffe kati yatusangawo weetuli tukyatulendinga kati ajje tumubuulire kyanaakola okutrendinga okubeerako okukiipinga nga okubeera nga buli kaseera oli consistent nga buli mulembe ogujja ng'obeerawo akyabajja akola naye taddamu ebyo tawaayiriza ate musajja watu yava mu music by the Vincent Segawa yava mu music n'agenda n'akwata Qur'ani n'asiramuka n'abavaamu n'abagamba n'abasaba ennyimba zange muzijjeeyo abantu nga bw'omanyi nti bantu bali bamwagala bamu ne baziremezaayo naye ate oyinza kujja n'otandika nti Vincent yandoga kuba omanyi tagenda nakuddamu ate Segawa tasobola kukola ebyo yabivaamu kati ebyo tagenda kuddamu Segawa Vincent eyo namusangako dda nga tannatandika eno kuyimba namusanga eyo ng'owetera kaliisizo nali ŋŋenze mu lumba eyo ne baŋŋamba oyo omwana ye Vincent nga kayimbawo naye nga bye kayimba nempulira bannaye nga kaali melodious nnyo naye nga mati nga kankubye nnyo naye ngamba waayi naye Mungu nansaasira ngenda okawulira nga kayimba ennyimba era kyekyazinjagaza lwakubanga nali mmanyi nali ŋŋenda eyo nga bayitayo ddimo eyo ng'ekaliisizo eyo gye nali ŋŋenda nenkasanga so omwana oyo muli mwagalako ekyo omwana oyo bamuwaayiriza mu bintu byonna Abdulmulasi olimba waliwo n'olunaku lwe baamukola ebintu ebisingako ne bamugamba mbu baamusanga ng'ali ku malaalo akola biki nawulirako n'omuntu abyogera bakazi bwe kapaabo nga balina bye boogera naye nze mmanyi ebintu by'abayimbi olw'okuba nababeeramu mmanyi bwe boogera bwe bafiiriza mmanyi bwe baayogerera Sebatta ne Eagles ne boogera ebigambo bingi naye n'obuuza nti nga firigo yo temugamba nti gundi yaloga mwe temwagala kugituuka ate mumanyi okuyimba okugenda waggulu ologa bulozi so abantu ebimu babiveeko tebabyogera ate n'oyo kati yayagala tugamba nti yali amuloga ate nga yamukulembedde kakati minisita ayinza okuloga MP kuba minisita aba wa ggwanga MP bwa constituency kakati ate minisita nga aloga MP oba chairman wa division wa district enga chairman Kampala district asobola okuloga LC chairman kati Mulasi goli wali mutongole nga DC tayinza kuloga bambi so kireeta ate nze boba mbulira mu mwaka gwe wabeerera mu maje ne wabeerera mu Buyekera ne gye wali nani gwe waliko naye nembega avayo ne yeeyatula aba muzibu gwe olinga ba mikolo gya ku byalo nti tuli wano security eri beef tap mbuze nembega nina ne mundu wano bannange bwabagirina yandikuyeyo n'agikuba ku mmeeza mbu yagirinanga yatambulanga naye we yabeerera mbu yatambuliranga ennyawo mu industry yajjanga ne tubeera naye ku mbunga waine mundu yagirina nze nagirina ate nga era saagiragaako uyagiranga ewaffe ku dduuka naye alabika kati yagiragaako kati kumwe nani yayina emmundu okay kale ye yali mbega nze saali mbega saali mbega eyeeyogerako naye nze nkugamba nti tabeerangako nayo ate era tabeerangako mu maje tabeerangako mu jaasi aleme kwogera bintu ebyo kale atuleetereyo babiri be yali nabo ku bantu bonna gavumenti eno yali esobola okuwa obwambega ng'ebuwa Abdulmulasi ng'ebuwa oyo abega abayimbi gwomanye twalina kifulugunyu nga mujazi
twalina gundi betwalifimba naye ennyimba z'amagye gundi revolution gundi songs zabaaliwo bangi ne bawamu Abdumulasi tekisoboka kakati kyekyo saagala akyogereko aleme kutwala budde bungi. Congratulations, Gloria. Yeah. Baby Gloria, you're no longer a baby. Gloria. You're now a grown-up woman, a married woman now. I want to send my congratulations Message. Munango omusajja ono andi okumpi yayisa mama eggaali naye nze nga Shamemu njagala kugamba omuti omwana ow'obuwala kwagaliza obufumbo obulungi kwagaliza obufumbo obw'essanyu abantu ndabye nga mujjonkera Baby Gloria nti amagumba biki naye abantu tebamanyi magumba ago by the way mbadde nga mwentinze tebagamanyi naye agambagumba malungi nnyo galabisagabangako malungi togamba bantu nti amagumba malungi amagumba si malungi gamba bugambi nti omuntu wataba munene kisuse naye omuntu agumidde wano ye muve kati gwe kyogamba oyagala magumba mu Allah akuteeke mu magumba gajje wano nga bwolaba omuntu waba n'eddimpo nga olaba omuntu waba n'eddimpo ezo bazita beauty bonds nze bambikanda bikidde bulungi kanyumye magumba gako nga weekali waneeno nekalabika bulungi naye efitina eri ku bantu naye nze ngamba bwe nakafumbiddwa kato nze ngamba bwe omwana oyo nze namwagaliza abantu ne batandika okukyala kinga ate maama yagamba nvuka dda akyalanga ewaka nze sirina buzibu na kufumbirwa kwe naye gundi ze yakoze ze bakozesa maama we bye yakola byebinyiiza byokka naye yo omwana bwafumbirwa naffe kitusanyusa okuweesa nnyina ekitiibwa kubanga nnyina bw'aba yatandika kukola ebyo byekimalayo okuba nti obeera ne mukodomiwo agenda okuwasa muwalawo ng'omugwa mu kifuba omupeekinga ebyo byekimalaaya bw'aba abikola ebyo bibi naye omwana okufumbirwa kyakoze kirungi nnyo era Mukama Katonda abulesinga obufumbo bwabwe abantu bakayanye kukyala kinga omuvuka wadde tava waka abadde yakyala dda ne tubagamba omuntu akyala mu Buganda okukyala kuba wassenga kati ati naye ebyembi ono yeewubanga wa maama we nga bwamupeekinga bwamuhaagi maama w'omuwala yali musiru n'okukyala era kwabadde waka wa maama w'omuwala basiru bazibu tugende eyo tetumalirako budde tebalina kye baakoze tebalina kakati bwe kiba nga omukyala ali bakutwala alikyala wa maama wo teriyo there is no way nti okukyala kubeerawo tekisoboka kukyalira wa maama wa muwala tekiriiyo mu kalica za Buganda tekigenda kubaayo oyo atwala eri obusiru bwe tekigenda kubeerayo lwaki bagamba nti tukuzadde mu nju eno eya maama wo stupid munju ya maama wo ate ne bakyale wa maama wo nati gaba ga kitaawo tebakyala wa taata wa muwala nakyo kya busiru bakyala wa senga gye yafumbirwa senga n'atwala ebbaluwa n'akwata ebbaluwa n'agitwalira mukulu munne ne batuula ne bateesa olunaku n'aluweereza era ne balyoka bajja era mu kujja mu maka ga taata okwanjulwa senga bamubuuza nti abo baani bennengera nti be bagenyi bali bebaluwa abaalaganyisa bewawa olunaku luno nkakasa oba beebo n'agenda n'atambula n'agenda oluyimba lwa senga wasooka omunonye kakati bw'oba oyasama leero ne bakyadde mu maka ga maama wa gundi they are very stupid tebategeera bina bye bakola batubuulireko byambaga byokka omwana ffe gwe twagaliza obufumbo obulungi naye bw'abanga azadde abaana ate tabayisanga nga jjajjaawo abaana baabwe bw'abadde ayisa nga apeekinga nga amuhaginga kati okyuse yahaginga musiru bwabanga maama w'omwana yahaginga bawo omuwala you are very stupid si Muganda oyo muwala si yennagundi erinnya lye Nakibuuka oli musiru nnyo naawe bwobanga ogamba totandika kumvuma kunzi totandika erinnya Nakibuuka osobola nga mwannyoko yakutte eddamula n'ogamba nti Nakibuuka si Muganda Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Dyetuuma tayinza dyetuuma kati kiringa teriiyo nkubuulirira wano teriiyo muluŋŋaana oba muntu atali Muganda asobola kwetuuma Namayanja oba Mayanja taliiyo
kakati ekibuuka bwe liri bw'abanga yakikola tategeera kubaga amanya ga Nkizo higa Nkizo tategeera mayanja kibuuka omumbaale nakibuuka nga gwe otuuma ebyo mayanja embaale omanyiyo mbaali wana empigi okyamina okkiririra wali Lungala naye omanyi nti n'erinnya lyaffe lya Ntiisa mayanja singa ate abadirina bo baali bantiisa nabo naye munnange So baby Gloria, congratulations. Please don't listen to this background noise. Enjoy your marriage, enjoy your man, love your man your way. Yeah. Tukwagaliza obufumbo obulungi era namwe n'abafumbiddwa namwe tubagaliza obufumbo obulungi. Marriage is a good feeling. Naye omuntu gwe biganya ate naye temumuteekako nnyo maanyi biba biganye. Yeah. Obulamu ne bukola ki? Ne butambulira awo. Yeah. Kulikayo mu muzannyo. Navaayo nnyabo. Era sijja kugamba nti oba kiki nze sirina buzibu naawe sikubanja. Era nja kugamba nti okuva olwaleero buli anampitanga mu kibulu jaggendanga. Buli anangamba nga tuli bwana nja kolanga ki? Kubanga nalabye abantu omukwano gwe bandaze. Banno baba banno. Bannange baba bannange era mbagaliza. Olutalo lwa Shalom ne Junior wazeemu n'olaba. Sister Shalom ne Sister Junior no bonna basista bange ate bonna bantu bange. Naye obulumi bwe nnina nti buli omu yanyiiza munne. Naye basista kye mbasaba, let us cease fire. Bagambe ezenkanankana n'ebisiki. Abantu omanyi mwenna bamanyi nti mwogera nnyo. Mwaliko ab'omukwano. Naye kakati why should they quarrel? Ate ne batuuka n'okwegamba tonziikanga. Nange wantama biki Sister Junior nja kwagalamu. Nange Sister Junior njagala munoonyaako ne Sister Shalom. Nkubiraako wowulirira wolabira gundi eno. Mu mutima mulungi tebinyuma. Nja kwagala kuba mu bantu b'endowooza mwenna muli bantu baffe. Bategeevu Junior muteekamu. Shalom musajja mutegeevu ali hot tempered. Ayagala nnyo Shalom bwe buzibu. Kati ekizibu kyonna Shalom njakukuza ekyo nti toteekanga nnyo kwagala eri muntu bajja ku disappointing onywa obutwa. Yagala omuntu ekisaanidde ate bw'oba omwagadde tolowooza nti tajja kunyiiza. Ate Junior naawe bw'ofuna obutakkaanya ne banno osobola osooka n'obagenda mu inbox. So temuyomba nnyo ebintu byammwe saabyagadde. Junior abana abantu abakuwaga wagamba mu comments ti Junior waffe wamma tobawuliriza. Can we stop this? Yogera naffe Junior b'oyogera nabo nga waliwo ebizibu ebityo weebali weetuli tetuvanga wate tetukuvanga. Tukwagala Shalom nawe tukwagala nnyo. But can we stop this? Nze njagala bw'ofuna ekizibu omanyi mugenda ku social media kati watya bwe munafukanya Junior njagala kuwaayo ekintu kimu sinali emu wakyankalana ne full figure n'oyogera bingi mwategeeragana kati bali abaawulira biringa obyogedde ku social media waddayo n'obagamba nti ate kati ndi bwe nti nze mbadde nga bw'oba onyiize togenda mangu wala kimala tonagenda inbox ekyabo n'abantu baffe kimala ate mwenna muli bantu baffe tetulina sijja gamba ko tuli akola buyoje kati ate obulumi mu buwadde ffe wala inawulidde ennaku bayida nabadde ndaba olutalo lwabwe nga luzzeemu n'empulira ennaku. Junior nina embeera gy'obeeramu ennumizza nnyo buli lutalo lw'obeeramu lunnumya naye nga sirina kyakukola. So nsaba Mukama mwenna abakakkanya emitima. Mulabe buli omu wasonyiwa munne. It is not si kyampaka ate si kyakaakati buli omu asooka atuula eyo gy'atudde naye nga buli omu ate nga nze kimanyi mujja kumala muddewo bino bintu byansi. So ndowooza tubasiibule ngenda mu mbaga. Abalungi abatulaba nina omugagga wange eyo awasa tujja kubanga tusisinkana olunaku lwe lumu. Mukama abatukuumire. Mweraba. Executive Media. Focus, innovate, succeed.